Mbalamusizza nnyo bannange abagenda maaso n'okuweereza omukulu Charles James Senkubuge n'omukyala muwala wange Jennifer Nakangobi Afulufiga abakeerera mu programu omusunsuzi. Olunaku olwaleero ge matikira aga baba waife Kyabazinga Wilberforce Nadiope owokuna era nga gemyaka 10 nga ali ku ntebe alamula obusoga. Emikolo gigenda kubeera mu bitundu ebya Buyende. Waliwo akatemerero okuva wano wetuli ebuwenge okutuuka mu district y'e Buyende. Waliwo akatemerero Bukungu Primary School oba Bukungu Landing Site we batadde emikolo egyo mu nteekateeka gye batandise ey'okubanga batambuza kakati emikolo egy'amatikkira mu masaza oba chiefdoms ez'enjawulo ezikola obwa Kyabazinga obwa Busoga. Matikira ag'omulundi guno ogw'ekkumi gatambulidde ku mulamwa ogw'okulabika ogw'okukuuma obutonde bw'ensi nga tusimba emiti egy'embala, emiti egy'ebibala ate n'emiti egivaamu ssente wakati mu kutunda mu kukuuma obutonde bw'ensi. Gwe mulamwa okutambulidde emikolo gino egy'amatikira ag'emyaka 10 era nga mu Busoga kakati muwendi olaba nti embeera eraga ekiriwo olunaku olwaleero mu bitundu ebyenjawulo wempitidde. Ku bannaffe abagenda okuva e Kampala njagala okubategeeza nti bwe mubanga mujja ku mikolo egy'olunaku olwaleero mbagamba ekintu kimu, muyite e Kayonga oba Bugerere musalire ku bridge mugwe mu bitundu ebya Kamuli mubenga mweyongerayo awo kubanga bwe munaaba mujja ate Ejjinja akatemerero kawanvuko okuva obuvi Ejjinja okugenda e Kamuli mayiro ziri mu 7 n'omusobyo ate okuvaawo okugenda eri nazo kumpi kyekimu. N'olwekyo ayitidde mu bitundu eby'e Kayonga n'otemera waliwo awo wayita ku bridge awo n'ogwa Bugwe e Kamuli ojja kuba osazeeko nnyo ate nga kyekimu ne kuggwe ava mu bitundu ate biri ebya Far East mu bitundu nga Iganga n'okweyongerayo naawe teweetaagisa kujja Jjinja kubanga ate bw'onajja Ejjinja ojja kubanga ogenda kukola ddabo waaka akatemerero kawanvu nnyo olina kuyitira buyitizi ku luguudo olukusuula e Kamuli n'obanga otuuka wano wetuli. Ngenda kubanga njogerayo koko n'omuntu omu babiri ku lunaku olwaleero amatikira ga Kyabazinga Ssanyu Jereere buli omu yeesunga adresi ye eri bannaffe Abasoga era gwentandise naye kansanyusa okusinkana koba olusoga baba. Amaina Nairobozi ndetebwa Mulongo Simon former chairman bodaboda Bwenge Town Council ekyaganibwa mu isaza lya baba ife Kyabazinga erya Butembe. Tulina isanu lingi ino olunaku olwaleero nti baba ife Kyabazinga Gabula Nadiope wokuna ali kujja okutudagukiza amatikira ag'omulundi ogw'ekumi e Bukungu. Era gano wendi kwogerera saino mu Bwenge Town Council tuli mulinda bulinde tuli motabuliro nga tumulinda okubitani mama gaife Jovia Mutesi olwaleero tujja kuwonka aja tulaga mama Jovia Mutesi mu kitundu kya ife ne Busoga tubaye tuwuliranga buwulire kuba ali bitano ngavwa ebugembe ngagolola e Bukungu. Tuli basanufu ino wendogerera n'enswezi erija kwatika saawa eno nga twesunga baba ife Kyabazinga Gabula Nadiope owokuna. Enswezi kyeki? Enswezi nakwo nga akalombolomba ak'ebyobuwangwa engoma eya baba ife Kyabazinga eraga obutebenkevu nti obusoga okuyisanya n'amaani. Baba waife afunvuwe olunaku lwaleero matikira ga Kyabazinga tuli buterevu ku Sot TV. Nze Kagaga Abudu ndigano musanufu kulwaise ife Kyabazinga nine bantu bukyabangawo nono lunaku olusooka olwokubanga ine bantu ne Kyabazinga tulinayo olwaleero no tuli botabuliro ennaku isatunga tuli gano tuli mu kibugulya kya isaife nine Busoga omaduguza g'omwezi ogw'omwaka ogw'ekumi bukyanga akola mbaga lero lwagenda okubeera ne maama obusoose embaga eya maama gaife ni baba gaife gye tuli gy'okuba nayo olwaleero era kuva mu wiki eyo tuli kudaguza budaguze tuli basanufu ino mwe bali kwida kuba niifwe era tusanuka omukutu gwa Sot TV tugwota buliro era mwongere mu amaani mubegala niifwe tuyanzege baba ife afunvuwe olunaku lwaleero tuli wano bana tuli kusanuka ku Kyabazinga tuli basanufu ino tuli kusanuka okuva wiki yonyona tuli kusanuka lwa baba ife Kyabazinga omulundi guno ogw'ekumi era tuli basanufu ino tuli walala nima ba TV walala Solo TV wano e Busoga tuli kusanuka kwenda tuli kusaba
bana Tesoro TV tulikuwa tabulira nimwe bana baba batimbye waliwo engeri y'ekiyitirirwa ekiteereddwako ebifaananyi ebigamba nti congratulations so akonga kyabazinga n'ebirala mubeere ku Salt TV buli kimu nga bwe kigenda okutambula tugenda kubanga tukikutuusaako butereevu okuviira ddala omukolo gunaatandika paka last. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.